bino love byekola omuntu ng'omwagala ebyaddala bineeno tebibulamu mu love, mistakes tezibulamu mu love. Ogenda n'okola ekintu nga tomanyi repercussions biki ebinaakivaamu enkeera naye gwe ng'omaze okubeera ng'okikola. Mwana muwala Farida Munnakenya yagenze ne yeewola ssente n'agulira boyfriend we emmotoka. Amanya eddoboozi bamutemusa SMX representing straight out SMX Media. Neebazanyi ba SMX Media Kings and Queens bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. N'awatandaba kubeera ng'osubscribinga. Ngenda kugamba ng'osobola okubeera ng'otwegattako wanene ku SMX Media ng'osubscribinga oteekeko notification osobole ng'okubeera ng'ofuna stories buli bwe nziterayo. Wantu uploadinga stories ezisukka mu 3, 4, 5 buli lunaku olw'ensonga stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweeka datawo aleme kubeera ng'agenda mungi. Kati awo story wejjira ffe tubeera tugikolera. Nkujjukiza nawe munnanga alina business gy'oyagala okubeera ng'olanga wano ku SMX Media tukuwelokaminga na business company services providing oba na products z'otunda wano ku SMX Media sobola okubeera nga tukulangira business yo products z'oba buli ki amaguzi kyo tusobola okubako enamba y'essimu ne sobola okubeera nga tunegotiating ne tulaba engeri ki gye sobola okubeera nga tutambuzaamu ekintu kya business. Badde nkyakugamba ku mwana muwala story yaffe ey'olunaku olwaleero bamuyita Farida ly'erinnya linasoose okubeera nga ntegeerako. Nera nga si wawano abawala bawano e Uganda bw'agende yeewole ssente agulire SMX emmotoka okujjako ng'ali sure amunira SMX wagenda okwewola ezo ssente SMX alinamuko kasente ajja muyambako sasula loan. Ekyo kikola wanino by the way mu Uganda. Omuwala akusaba ssente akugulira ekirabo kya birthday yo waneno mu Uganda. Kikolera ddala. Kati tekyewuunyisa kubeera nga omuwala asobola wanino mu ggwanga lya Uganda ogenda ne yeewola ssente n'agulira SMX emmotoka n'asaba SMX ssente agenda asasule loan. Okitegedde. Naye nga oyo mwana muwala bamuyita Farida mwana muwala Munnakenya yagenze olw'omukwano gw'alina ne boyfriend bagambye okusinza ku information gye ndabye kiraga mbu baakamala emyaka 5 mu relationship yaabwe ye ne boyfriend we. Emyaka 5 gibeera quite yes. Mubeera mu living the test of time. Time ebeera emaze okubeera ng'ebajajinga biki bye musobola okubeera nga mukola biki bye musobola okubeera nga temukola ki ky'omumanyiiko mu myaka 5. Yes, gibeera myaka mirungi naye banino ba myezi 2 weeks 3 ogenda n'okikola ekyo obeera naye emyaka 5 gye baakamala bonna nga boyfriend ne girlfriend. Mwana muwala kyakalabye nga kineyo kyasaanidde okubeera ng'akolera boyfriend we era bw'atyo n'agenda mu bondi n'agenda ne yeewola ssente mu kubeera nga yeewoze ssente bw'atyo n'asalawo abeere ng'asurprisinga boyfriend we ng'amugulira emmotoka. Kati awo simanyi ngeri nsasula gyegenda kubeeramu oba naye egenda beeramu enkola ya Kina-Uganda. Wano mu Uganda ekyo kyo tekyewuunyisa ate n'ekyo kye njogedde nsubira nawe kyali kikutuuseeko. Omuwala ajja n'akugamba bannange SMX birthday yetuuse naye nze nange sirina ssente SMX sooka ompeeyeko emitwalo nga giijo n'agenda n'agula ekirabo. Nekosezzaako nga reference kubanga sagala kwogera linnya lyo. Oyinza okugamba waayi wategeera otya girlfriend wange mbwe ekyo kye yankola nedda nze kaneekolereko nga reference n'agenda n'akugulira ekirabo ku ssente ezo n'akikuwa ekirabo. N'ogamba kaakati abamu ne bagetinga to even another step of okubuuza ki ky'oyagala. SMX wandiyagadde ki ku birthday yo? SMX mpanse sina ssente mpaayoko ku ssente. N'akwata ssente ezo n'agenda n'aggulira ekyo kye wamugambye n'akikuleeta. Kati awani abeera akiguze ekyo kibeera tekyali kirabo. Oli n'agamba nze sina ssente n'akusaba ssente n'agenda n'akola ekintu ekigenda benefitinga ye oba ggwe. N'ogamba kaakati awo reason ebeera ki? Ekirabo kisinzira ku muntu ate neera kiva ku mutima. So gwe n'ogamba n'ojja n'oneewolako miliyoni 4 n'oneewolako emitwalo 10 n'oneewolako emitwalo 7 gw'ogenda ongulira ekirabo. Ekyo tekibeera kirabo nze abeera akyegulidde naye gw'okwata n'owobeera nga tolinamu ng'olina nnusu zo 5 n'ogamba omanyi SMX kamugulire sweet peps mu 4 byenina omanyi ekyo kibeera kirabo. Ekyo kivaluwinga nnyo kibeera ne value y'amaanyi okusinga nze wenaakuwa emitwalo 13 ogenda ongulira ekirabo okindeetera kyokka ate nga ssente nze azikuwadde. Okitegeera than gwe okubeera n'ennusu zo 3 oba 5 oba 10 zo 3 n'ogula ekirabo gwe kyosuubiramu nera kye n'ogula katambaala n'okaleeta naye nga kavudde ku mutima gwo mu busobozi bwo. Omanyi binene ebirabo ne value oba relationships abantu abamu kye batamanyi ku zino relationships nakyo kankiyisizeewo ddala nti omuntu naddala bawala ab'e Uganda
ogenda no valuinga omuntu kino nali nkigambyeko kyali wange yeka omuwala agenda na valuinga omuntu oba omulenzi akutte miliyoni 3 n'amuwa n'agamba bannange ono gayanjagala kubanga gayi mugagga ezo miliyoni 3 nno nga yamuwadde miliyoni 3 ku bank account anayo miliyoni nga 6 ku mobile money anako miliyoni nga 72 nga alinawo ezya cash nga anawo miliyoni nga 9 kati omuwala n'agenda n'asanga gayi ngoyo gayi n'akwata oba miliyoni 2 oba omwana agamba nange sina sente madde njagala tinamukabira bizo n'akwata miliyoni 2 n'azimuwa noweerabira munerezo miliyoni 2 ono zaakuwadde na sente nyingi nnyo actually oyaberanga na pocket change tamjukira na kujukira mbwa wadde miliyoni 2 ezo olwensonga mugagga alina sente bulina kwayinza okubeera nga ayingiza miliyoni esukka mu 10 kati gogenda n'ogamba nange ono gayanjagala nzampa miliyoni 1 namusabe gundi nampa miliyoni 2 kyokka gayinga mugagga nnyo gwe nolowooza munera akwagala nnyo olwezo sente zaakuwadde n'ogenda oleka SMX musajja wattu akola omutwalo ogumu nene kereza ogwo omutwalo ogumu n'akuwaako nusu 9 ku mutwalo ogumu gwakoze mu bulumi n'akuwaako nusu 9 n'asigaza 10 olwa transport n'ogamba ono tanjagala tabirina sente naye ng'oli akuwadde miliyoni 2 naye nga neomukubira enkeera tagenda kujjukira mu yakuwaddeko miliyoni 2 olw'ensonga alina nnyingi oba okitegeera osanyukira otya omuntu kiringa nga ye kankuwe quick example tugijje mu bya sente kiringa nga wenabeera n'etanka y'amazzi ewange nga mmwe temulina mazzi completely kyogambe boyfriend we nga atawaana okukirira eryemmanga ku lujjizo kimayo liita 5 gikuleetera gwonaabe naye gwe n'ogenda n'ovaluinga oba neibawo abalina tanka y'amazzi balina ne taapu ewaka ye n'agamba wamaleeta ekidomola nze nkusenere wano ku taapu n'ogamba oyanjagala already balina amazzi in plenty naye gwe ono effort gyataddemu okubeera ng'agenda emmanga ku luzzi time gyataddemu okubeera ng'atambule amazzi engeri gamumenyemu oba ni gyasimbye ku luzzi time ne value kyekidetermining omukwano wabula si binene ebintu ebiri ebya bulijjo ate ebya bulijjo nabyo bidetermining mu mukwano if ono mugagga asobola okukwata miliyoni 10 ng'alinayo miliyoni 10 mu banka n'akwata miliyoni 10 n'azikuwa awo manya akwagala neerekerayo miliyoni 1 naye akuwadde justice neno yetamujjukira na kujjukiza mbuli azikuwadde omuntu alina ekitono oba akuwa to the fullest oba akuwanga amaze strivinga oba kustrugglinga funa ekyekintu kyolina okubeera ng'ovaluinga than compared kwoli akuwadde fanga tagenda nakubeera nga ajjukiza attachment ku value oesinziza ku attachment omuntu gyataddemu oba gyalinaku ekyekintu kyakuwadde omuntu wakuwa esaati nga yagikowadde amaze emyezi 9 tajambala n'agamba mama kwate saati eno njikuwadde gwe nosanyuka nnyo bannanga njagala mpadde saati naye amaze emyezi 9 tajambala takyajjukira nakujjukira mbu ezimu ku saati zalina mu wardrobe naye gwe nosanyuka nnyo bannanga onanjagala ampadde saati noleko ono omusajja wattu alina t-shirt 2 naye n'akwatako emu n'agikuwa n'ogamba no ye mukopi n'okugimusaba nasose mala kwogera bigambo bingi ku musajja wattu alina t-shirt 2 naye wakwatiddeko emu n'agikuwa gwe nosanyukira oli alina akwadde t-shirt omwenda naye ng'alina t-shirt ndowooza nga 8 mu wardrobe n'ezimu takyazambala nezo nyinza akuwadde tajjukira na kujjukiza mbu oba t-shirt ze yazigula so nige okwadinga value oba attachment okumanya value y'ekintu omuntu gy'akuwadde compared to oba biki ebintu ebya bulijjo ebyensimbi amanyi ndowooza nsigadde nze SMX representing straight out SMX media I sign out.